ngumya nendivaako kakati nembaako gwe neebuuzaako omulala eyo gye nkolera nangamba Naalongo genda ku Google wogenda ku Google neekubuulira nti Nakawolola atambula paka wooli dduka ekojjemu ki ebintu kubanga batugambye mukono erikame biki ebifo ebiri muno baŋŋamba bwe nagenda ku Google bampa ebintu Namanve Nabuteeyi eriyo Nakawolola oyo ne bamuleeta ne bampa ne Kame bampa ebintu nga bina nembinootinga ne ŋŋamba abaana mubeere awo mubeere seefu ekinajja Mukama ajja tutaasa kati namala ogogolinga ne ŋŋamba enkya Sande njakera chairman saawa 11 era nasoose nenzija chairman ng'okyebasa nenkomawo ogwokubiri ndi bwomu nayisaako neibange mama Easy nga tawulira ne ŋŋaka ŋŋende bwogu bwomwe natuseeyo chairman ne munnyonnyola naŋŋamba Naalongo kanzije ani abatiisatiisa oyo ne mugamba munnange tetwebase abantu bonna banga tebeebase naye nze omu njagala ansa ngimanyi chairman yabadde mulungi gyendi nabadde nakatuuka akanajja n'omuzinda nangawe n'omwana asobolola nga konze ate nze nkolaki nze nenkwata omuzindalo ne neetooloola wano wonna mu ekyo ekirala ekyo nkimayiza chairman nkweyanza bite abaaliko oba mu lukiiko bwe bagenda pima fuuti 5 okuva ku mwala paka ennyumba yo weeti woba ogendera mu fuuti aga 5 ogenda bwe gaba fuuti 5 gasigalawo bakulekerako ako aba ne batugamba 10 ane batugamba 2 ne nga naye bannange lwaki ansa tetugijja ku chairman omwala omunene oguli ewaffe gwe muŋŋamba yevuliwa nsooke ngumanye ndyoke ntambulire mu ansa nti entuufu era nenkubirangako banneiba bange abaali okumpi ne mwami Kawiso oyo nga mwebuuzaako muga njagala ansa ekola ki ensembayo we mba ndi mu nsobi nkole ekyo webagaa nti ndi mu lutobazi era neneyonga ebuuza mwami Kawiso nti olwo lutobazi oba Kisenyi kubanga nawulyako mwami bali mwezo ng'agamba naliko mu miitingi ye naye n'agamba nti abali mu ntobazi si Kisenyi ne bagamba ekisenyi Kampala yenna ali mu Kisenyi ate abalinamu pulaani baki batono kati mu batono abo nange ne ŋŋaka mbeeremu abo abali mu Kisenyi abatono nga sirina pulaani naye siri mu lutobazi lulyawo lw'amaanyi nga neegumya nga nze omuntu taliga nti ngumya banneiba bange oba baganda bange kakati neegumiza era kati nga mbuuza chairman njagala nga era okyogeddeko nga mbuuza omwala wali awali ewange mama Mavini gwe mwala omunene ogwa Nakawolola nga gutambula ate nga ndaba gwe okuva Wantoni webalire ddala kubanga ako ndowooza twakogeddeko nti bagamba wali kirabadde mbale alenga katendesa okusalawo kakwa okutwalira wali ekuyisa wali yali adibadde giya adibadde tulika abakiise ku nkomerero aba wano etatomulaifa yabaddenga bakuyisa ate tujjako kuwawa ate tuwenga embeera ezo eyakisajja nange mutiremu omutima 7 bano bakitandise nako bato not even convincing. There's no way for convincing. Master, I mean, I was in the way to
tulya kikulu tulengere tukola mu manda n'okuba omukazi beera n'oyirira bwodde ng'okola mu manda osobola akaana nga olina bateeka mu muzigo ki sira ngenda kubateeka abaana ne school fees tezinnaddayo tebazimenye twakatereza emirimu ate neewaka batuyambe Mzee Museveni aveeyo okuba naye ayogere twamuwa akalulu kaffe aveeyo tasirika atuyambe ffe tufa pressure zitukuba tugenda kuzirika batuyambe ekimala kime bokka batuleke emirimu bagitataganyiza katuwebake naye nokwebaka tetukyebaka kituufu kino ekisanja akuna mukyezo teri kubaka tetukyebaka oba wakateekawo ogwoluba n'okugumuka ati ttaka bakitwala batuyambe tulakita leero tezijja bannaye zijjemu mputo z'abantu batuyambe nebaza Katonda nalimu mu lukiiko naye ekikulu kiri kimu njagala kwebaza chairman waffe atubeererawo buli mu mbeera yonna chairman mwami Kitenda Ibrahim si musajja wa kunyoomebwa goge mazima tewali lutalo lujja ŋŋandu n'ataluyimiriramu ate n'atakola ki era newankubadde nga waliwo olutalo luno lwe tuli kulowooza olwa wetland nze mmanyi ffe tujja kusigalawo nga tukkiriza olw'okubanga ye mwennyini tumutunuuliza amaaso gaffe ye pulezidenti waffe naye nze ensonga eyatukutteko bannange mwenna abazze ebirala byonna enguudo byonna bituufu nga chairman bwakoze ki naye ndowooza abaawana ekisinza otuleeta akasonga akakwata ku ki nimbye omusajja bwe yadde asomesa yasomeseza ku wetland nze kekandeese wano akagambo wetland yakasomeseza nga tasosoddeemu nti ŋŋandu wetland oba nakawololo oba wa mu kusooka yagambye wetland mubaamu bikere mubaamu nsiri mubaamu bikajjo mubaamu mayuuni bwe mba nimbye munanjulira abantu value y'ettaka tugeze miliyoni 5 oli agenze n'akola ki n'atundawo miliyoni 5 kandi buli muntu tugenda kuba nga tumujja mu kifo kye naye wetuti tugenda kubanga baali bagamba kino wakwafumwe muli ku dusty mwalaba bati nakawolole naye waliwo bagamba singa tusobola okujja ne bajja ne badimarketinga ne bateeka ensalo tugenze nti oba wano kuva wano ne wano wekubanga gwanjadde osobola okukola ki okwanjalira amazzi negatoba nga tigasobola kukola ki kubasumbuwa mwolwo olukiiko kati ne mu lukiiko awo baali mu kutya kubanga bawulira ebintu ebikola ki ebiri ewala kituuse naye nga kubula ensonga ezo zonna tetukyali banywevu nga bwe mwasindika abakulembeze bammwe tujja kusobola details zonna nze ebimbadde kubanga tuze ndi mupya zonna zonna okuva emabega zibaddewo enkadde azirinako ki kopi kati mwate sandisuubidde nno mwandibadde nnyo mu kutya mwandibadde mutya bw'ensonga eno bweti tukoze tutya neyanza n'okola ebigambo ebintu bino nga oluusi biba byogeddwa batuleetera map ezazivudde Kampala ne bagitema ne bagiza ku central ekyaliyo town oyo physical rather owa environment Mr. Masengeri ne RDC yalimu abantu nti nno ebyo benanga tebinaba kuteekamu byonna bye mugambye musooke mugule wende ne tubeera ne yeno ffe ebiri waggulu tulina ebyapa mukifunye bulungi yeno 192 blo erimu ploti eyange eri 341 ey'okukolansi
ne poloti zino endala zonna nezira eno ey'ekirangira ettaka wano libabagambire batuddeko mmwe yammwe eri 409 ezo poloti nkadde kati bali mu 15 eyo kuba ebyo byapa twabifuna dda kakati ono byenjagala nembategeeza nti ffe ŋŋambi tuli on map era tulina enguudo ezakupimwa edda eziri ku 50 feet in width. Nayongera okubategeeza nti ekyo kitundu era nzize nti ngira ne bwe twali ennama bannamawulire ntezo bantu bayinza okubeera abajulizi bange bati bwe twali ennama ng'abantu abo bazzeera ku ebyo it is about 2 years back okuva lwe twava ennama. Ŋŋambi is down here era ojja kulaba Penina road lwe luli oluguudo namugenze road oba Kigundu road lwe luno oluli waggulu ebyo ne bera already byayingira muki mu system maapu gye batugendera mu town baba bagirina kati nga bamenya wali mu bizi bamati bamu ngagenda ku satellite awo nawo mwalabye bamenya ba waliwo ekkubo muno mulimu amakubo gaamu kati na wano zeno maapu etulaga Ŋŋambi bawa pati wano bakugamba nti Gulu Anthony Chikoza Party Development Scheme babiraga wano kati kakati wano mukyala Nabeta yali ampandikidde mu 208 bwali ku bupoloti obuki obutono kyambadde bwe yali atemetemye era ng'akugamba ekintu kimu nti balina okufollowinga ani save gye yateekawo mukyala Nabeta yateekawo ki authority era yino the district physical planner Mukono land office authority to remark and open up the planned law 93. Ebintu bino biriko bwino wabyo gwe tujja tukola ki to following up. This is 2012 zalinga mukaaga ogw'olubereberye ono bwino ndi kuki ku nsonga y'amakubo gwano it was my suit kakati kwe kutuuka ku bino nga waayo kansi gakola ki egamanyi okulaze maapu ziri nti kwe musuubira nti kubanga kyali kyakola ki tekiringa bwolaba ebyalo ebirala ebyo bwolabedde ekkubo lisibira kwa wano ne likoma tebayinza kutandikira wano ku byalo byendaba ebiringa ebiyumba ebyetekatekedda banya bundiyo gwe tolaba ekyo kakati Paul batugamba eri weefeezinga out tumaze okutoboke kano kagunga kali wano saka mukakagulu eni yagamba Mukono Municipal Council Gulu Ward Local Physical Development Plan 2016-2021 yeye yaliwo ekyo ekisenyi nga bwe bagambye kize yozimu bwe bamala okuzigira mukyala bimba buli aka twakola namwe tetwasoma nga ttaka wali awo olaba kati abagala gye bali ne wilubalo tetwajjawo malaalo mukyalo kyo simawemu kati abali mu kisenyi awo tebategera bintu ebyo bivudde mu biki mu bulumi ebintu ate tegenda kulava nga tegikola ki omukisenyi mwali muzzemu kutwakita abantu twayiikiriza ebikere ate era ensiri nazo zirina ebizirya ekitegeeza twayiikiriza ensiri biri ebirya ensiri tebirina kye birya kati bwe yayogera ebingi nze nali nootinga wawengwa nze owamu Wetland ndiwa ndi seefu ndi victim nendaba nga ndi mulwadde ndi muki nenyimirira ne baatugaana okubuuza ebibuuzo wonna gye babadde bagenda tebakkiriza kubuuza ki nga batugamba mwagala Mukono efaanana etya central wano fe mutima gwa Mukono wano fe wano Gulu Ward tuli central tuli mutima gwaki kati batubuuza mwagala Mukono efaanana etya abantu ne batandika okuteesa babiri nze ne ŋŋamba nedda nteeseza ntya Mukono ku Wetland saagumiikiriza
ne mugamba nga ayogera ebifo ebiri gazetted ebya wetland ebiri ki ne mugamba njagala kunyinyonyolako opposite Sama Garden abali mu lukiko ne banyamba ne bagamba wa Mambule ono si ye Mambule si yono kati kye kitulese wano si weewaawo ge mawulire amafu ge tukoze eki ge mutambuza nze sina gwe nagambye naye abatambuza ge mawulire amaki bwe mbuuza nti nze wano tuli seefu nze nali njagala kulaba oba ndi seefu oba nedda ne mubuuza wano tuli bulungi n'agamba nti oyo nakawolole bwe mba nimbye bannange mumbuulire bwe yayogera nti oyo muli kitundu kuki ng'ate wano ekinusi batugambye kiri ku Nakawolole Kigombya ne Ngandu ekinusi nze nawandikako ebimu mpolampola kati nentunuulira nga mu butuufu ndi Nakawolole bulijjo kyesimanyi nentandika okulowooza gye ntwala abaana bange nentandika okulowooza loosi nentandika okulowooza landlord anampa ennyumba era awo wennyini we natule ne ŋŋamba mujjukira statement gye nakola ng'agambye nti Nakawolole nagamba Katonda wa Isirayiri kyekigambo kye nayogera n'entuula abaali mu lukiiko mwenna abaali mu wetland bonna baasirika ne bavawo nga bakitegedde kati awo abateesa ne bagamba twetaaga sensitization ne bawa omukisa bakyamaani baffe bagende bakole ki nga kakyamaani bwakoze tubawandiikire tubayite bajje batusomese ow'environment mwennyini ajje wano ne ba physical planner wano wennyini mu area eno batukakase nti tuli ki tuli safe otherwise we batajja kutukakasa abantu tebali safe mu mitima gyabwe okwongera ngenda mu meeting wali ku Mount Lebanon nze nategeka obutebe nze nabategekera obutebe abasomesa bennyini nga bayise Namumira Anthony era the same sitole lwakuba side yeno point zaali bbiri enkulu wetland na nguudo esaidi eri ndowooza bo olwakiwulira omusajja bwe yasomesa ne beesalira ki omusango basinga kubuuza ku garbage ebisaaniiko n'emyala kubanga era abantu bakubanga amasimu mwana tuwedde ali mu meeting naye akubira munna ali mu wetland tetukyalina kifo olw'engeri omusomesa gye yakola ki bannange omusomesa yasomesa wetland kati gwe oba ogamba nti bakuwaayiriza oba bigambo bugambo naye mu wetland baagalamu bikajjo green Nansiri ne batugamba okuva kwalo nga talyo nga togenze wa physical planner kakube kusiiga langi kakube kusima toyi kakube kukola ki kyonna gwe wenna ali wano oba okyemulugunya situka gende wa environment officer ne physical planner omusitule muteeke mu transport omuleta awali ennyumba yo nti weewano taata wano nkolewo kyakugambe genda mu maaso akuwa ebiwandiiko ebikakasa nga biriko ne siiru oba akugamba awo tolina kyekiriwo otherwise chairman mwebaza okubayita mu bwangu kubanga amawulire gatambudde buki bungi saano oyo taata chairman Namumira nakulabidde abantu we bajja n'obuboda ku church ku Lebanon naye nga omuntu omu akubirako munno munne bannange tufa taata tonenya abantu baatidde nga nange ndi omu ate omanyi information efuluma bulala omuntu agamba gaalo kigenda okutuuka eri nga kiri booni so n'ebyongerwamu naye nga tebaatuwadde budde batugambye bajja kutuwa ekiseera abantu basabye ekiseera wosima wansi tosanga musenyu nembuzo ekyokusatu wosima wansi tosangayo bumba nampolo papa simanyi naye kandabe nenzija naye koleka nyingira
nengenda ku environment nagenda ku district nasanga town planner wa environment mvuka Masenge ewa nomugamba mukulu ate njagala kumanyako nayo gyembeera eyo nenjagala kumanya ekifo ekyo kiri kitya nambuuza wa kafo kali awo ŋŋando nengamba bakwandikiza laleero ngenda nekola ki nendabawo nemuga kapiki kange gamba tugende ku kapiki kange kyemba nze njogera ekyamazima ndeeta omuvubuka twatuuka wali waffe wali okukirya wano owakiwana omugaali gw'amazzi mwenyita waliwo amazzi natuuka olwo poloti yamukulu kawere waliwo poloti eno ekikuwera kati amazzi nagamba naye omwala guliriddawo netujja naye paka kuki omwala nagamba naye kifo kino ekisolo kyona kiraga nti kizeyo kirimu obwawetirandi nagamba naye webabaze ngaba operation kisinza kwakulya operation nangaba webabaze bakwata omwala ne baleka mita aga saa 5 baleka mita meka nagamba bwasima omwala bati baleka futi meka mita meka ye futi nga kyenda ku kikumi nagamba bayinza okwongeramuko ng'amazzi gakola ki era wegazanyira weba ngaze ekikundi akiteeka eri ku luguudo yambuli amazima okiwulya kati ate nkenagenda okuyanga muli mu lukiiko bayinza okumenyawo wano ku nju ezimu naye bayinza bakuba paka ki kanemubuuza naye neweterandi nagamba ekintu kino kino nakitwalya waki ekitobazi n'ekisenyi ekitwalya ki nagamba mu kisenyi muno mulimu omuddo ogulaga nti ki tobazi kubanga nze wange tewalina mazzi nagamba omuddo ogwo gulaga ki kisenyi mulimu nagamba ti mmwe bwe bamenyawo nemubuuza naye bati nga kuyigala bagize eki nagamba gavumenti ekkiriza abo nemubuuza nasooka nemubuuza kati nze wembamenyewo nze okuteekawo esobero tegamba kati olina sente meka eziteekawo ki wano baagala nnyo factory kubanga bo basigala bakola ki babawa batandika okugoba gundi eyo kati kyembadde ngamba nga tetunakutya kyemali kati bino byogamba tugende ngo individual ku district nze mbadde nkutuma taata kubanga nagezaako ogembe nti bamutumba abantu bange bano ddala bali mu gundi kubanga banagenda ono bamugamba kiri tujja kufaamu amaanyi so mbadde nze nteesa nga bwe gutambula era bannaffe abamu abali ku sayidi eri ku mwala guli omunene ezo mita ze boogerako okuva ku mwalo ogwo gyezikola zitya gyezigwa ekirala baba nga physical planner bakkiriza amakubo gano ne bagagazetinga mu area eno ne gayita mu bifo bino teri ngeri yonna gye bagenda ku destabilizinga mu settlement gye bamaze okuplaningira nga bagiwaki n'amakubo chairman kyayogeddeko ekyali mu meeting eyo bwe mu notice baali bagenze mu kuteeseza ebitundu mu plan eddako ey'emyaka 10 okuteesa okwo kukyagenda mu maaso kyensuubira so nze kyembasaba emitima gyammwe gikakkane mwenna era ffenna twesigame ku information eva ewa chairman kubanga aba atudde mu nkiiko ziri okwo kwe kuteesa kwange naye propaganda egenda mu maaso mujja kuya abantu balwadde abantu balina pressure mujja kutwala information omuntu twafiira omukyala waggulu awo ekimotoka kyayingirira abantu wali ewantoni n'alubuuza abaana bange babeera awo gye yali pressure zimukuba n'afa abaana baali balamu tebaaliwo kakati ebintu ebimu mukakkana emitima waliwo ebigenda mu maaso naye mukakkana emitima olw'enteekateeka zonna ezigenda mu maaso mwesige omukulembeze ndowooza ye muntu omutuufu okutuwa information entuufu so tuleme genda na bigambo byogerwa so tutambulire ku ekyo tubeere bakkakkamu kubanga bwobanga otunuulidde ekifo bamaze okipulaningira kubanga agamba nti enguudo ezo bagenda kuziggala nazo bazisendewo kubanga ekifo bamaze okipulaningira so nze kyembagambye kyekyo information gyeninako kamme World Bank namuzimba omwala guli omunene ne nakawolole omwala omunene era ninako abantu bange abagwa saidi zeri babategeezeza mita za 3 okuva ku mwalo ogwo omunene ogutambuza amazzi aga flowinga
so tubeere bakkakkamu tuleme okweraliikirira tulina ensonga lwaki gavumenti yali yayimiriza ne kampani ezo ezibitunda jolo obuki nga baabayimiriza kwa nsonga walingawo entalo nga mugula mu mbeera nti mugenda kugatta mu ttaka bakiyita amalgamation naye amalgamation ekkirizibwa kati mu amendment empya nti wano wange nengula wabweru nenjagala okugatta ebyapa kikkirizibwa ensonga lwaki mbagambye bwentyo ffenna tutera kumasa nga tugenze kukola ebyo n'abasaveeyo abakola ssente mugenda gendayo mugambe tetuwera abagamba tusobola bagatta yes asikeko ssente nange asikeko ssente asasule omusolo kubanga alina okulaga ssente zo bwe zirazi akusasulira omusolo atwale ekyapa mu land office registrar kigobe n'olwekyo mbadde nsaba mu kaseera kano ak'obunkenke ekyokugatta temukisoosa nnyo ku mwanjo bakisazaamu nti kyali kiriko obuvuyo bungi nti tugatta nenkeera ku makya nennoba n'ekyapa nga kiriko bano babiri nembasinga netugenda ebweru n'ebyapa bye mu gavumenti nekowa emuvyo kyobanga bayimiriza kampani ezo zali zitunda ebintu ebitawera era ebyapa ebisinga ebiri mu kkowa eyo ebimu babisazaamu birala bakyabistadinga bakolere abantu aba compensation bigwewo completely n'olwekyo mu mbeera ey'okutya temukolera mu nsobi ya amalgamation ojjakko ab'ebiri ng'omusave yagamba nze nasasula nakulaga risiti za RRA akuleetera ekyapa omutaddemu ssente kuba omusolo gugenda linnya ogw'ebintu ebyo n'olwekyo temuconfusing mu mbeera ya amalgamation mpozinga wano wo oguze mulirwanaawo awo kisoboka naye nti mwagala beera basatu ku kyapa teba na joint tenancy kiba kintu kirala don't sibawa magezi ago n'emisango egimu egize gitambula muno ekijja gyewawaabirwa mbeera wamu naye nenyimirira nga mubadde mu abusinga enguudo ze saagala kugolemutafuna se naye saagala ofiirwe biki ibyo muddemu omutima lwaki mutunda ebyammwe mbalazi n'empapula zino ŋŋandu gye yatandikira mu auction singa nange natunda mu biseera ebyo kati banenga ndiriddawo eno kyali kibi okusiiga kino kyowulira kyali kitwala ebyalo kirangira kigonga ki ne nempandika ebbalwa zembasomedde singa ndi mutuuze w'eŋŋando tuli wano eno nga ekituufu tetumanyi tuli mu ntobazi oba tetuli mu ntobazi twagulayo okuva 2017 era wenazimbira noba nange kukulidde naye kati esaawa zino tuli mutweraliikirira lwakuba ntitufunye olukiiko okuva wa chairmaani n'atutuuza naye twagala gavumenti etuyambe ntusaasire abakyala abamu nga ffe bamaama ffe bataata tuweredde obwana bwaffe esaawa zino nga tetumanyi oba tugenda buteeka nga n'emizigo tetumanyi otutandikira kubanga emirimu gyagootaanamukko batumenya twale twakatandika okwezimba ate ne bino bizze tusaba gavumenti etuyambe muzeeyi Museveni twakulonda nga n'obukakafu tubulina tusaba otusaasire ensi yaffe tetulina gye tugenda kubbukira ate ng'ebitundu ebingi era ebisinga ntobazi tugenda okuzimbayo oluusi nga tetulina busobozi tetujjayo lwakwagala n'oluusi tudduka ebambulya by'abalandirodde tugamba kati ogumeko wano essaawa zino tuddawa kyekibuuzo tuddawa abaana baffe tubatwalawa Senandudu Hadija naye oko ku poloti wano eŋŋango naye tuli beeraliikirivu kubanga bagenda tusendawo bino bye bagoba abantu mu ntobazi nina abaana nina famire kale ndi mukazi ke kapoloti kentunuulidde kokka kale nsabanga nze omukyala obutuufu bwekibanga kibaddewo nsobola okukubiwa pressure njagala gavumenti enyambe kuba abaana sirina we mbatwala n'emyaka gingenzeeko kali kenkoleredde mu myaka 9 abantu kengenda otuulamu saba gavumenti etuyambe kuba sirina wentwala abaana 7 nze Nalongo Mariam okuva eŋŋandu owa chairman Ibrahim Kitenda
bannange tutuusibwa olw'abantu abali mu ntobazi naye tubadde tusaba nga ffe abali mu mukono nga twagala abakulembeze b'omu mukono bajjeko mwerosi zaffe nga bayogedde ne bakyamaani bajje batuwa ekituufu kye tubatambulyako tutambula tutya babulooka batubuzaabuza nga batuwa information enfu kati information eyo tetwagala z'ababulooka abula twagala okuva ku disitulikiti abakola mu nnema bajje batulage tulina kubeerawa tubeera mu bifo ki kyekitwetaagisa tutambule n'ekyo okugwemulugunya wange nyabo nze kitenda Ibrahim Salongo chairperson Ibrahim chairperson w'ekitundu kino kumala ebbanga ndosewo kuva eyo mu gyekyenda nze kitambuza abagala okutuuza abantu ebyabwe basobole okufunamu ekyo twakirabye nti bali kati kulaba nga batiisatiisa abantu bano si wali nti abatulidde bazimba amazimba nga bugalaba era tebali bwakaaba nti waliwo n'amataba oba galyawo abantu omuggo gwa nakawoloyoke gwe boogerako guli eri ate teguviira mu kyalo kino guviira eri Namubiru ne gujja butyo mu Kitete ne gujja ne guyita mu Kirangira ne gusala ne guyita mu bibanja by'abatuuze bangawo eŋŋandu ne bigusala gutyo ne gudda mu Kigombya kyova olya nga bagogeddeko ti ŋŋandu Kigombya Nakawolole dati zone eryeri ne bagamba n'okukola ki okubanga abantu beetereeza era mu lukiiko batugamba abantu abali mu bisenyi buno bajje bagende ku kanso balabe owa environment balabe town plana balabe abakugu nga bajje babagayidinge mu nzimba gye babazimbamu mu bitundu byonna mu mukono kati abantu mu kifo ky'okutransferinga information eyo ogenda ku town council okufuna plan ate abalanga bali bazimba dde obuyumba bwabwe kibaviiriddeko emyoyo okwewanika naye mbadde mu lukiiko nno ne bakulembeze bannange mbadde kansala okubategeeza nti banne tebannaba bali batugambye bajja kujja okwongera okubasensitizinga ku kitibwa planning ne wetland engeri ki gyoteekeddwa okugizimbamu oba okukugayidinga si kumala gazimba buki buzimbi tekina kutuuka kuba tujja kuddamu enkiiko ez'enjawulo ekyaliwo omulamwa gw'olulukiiko gwali kutubuuza kiki kye beetaaga mu eyo Great Master Plan eya mukono kibalina okututeeramu mweno ya Buluwaadi ekyali kitannaba kubanga eva 2025 to 2036 ya myaka 10 Master Plan ya myaka 10 gamba omuntu tannaba kumanya we boogera yakola ki apapa bupapi eriyo nalina bannange eri kusaza olaba yeyo eri abantu bo lwaki tebawawadde eri kusaza yo naye nevaayo amazzi awo mu Kitete wonna wavaayo amazzi agasinga neene ewaffe naye gasinga bakulabayo naye abantu bano badde batidde olw'ababulooka bayise mu kitundu nga bagala okubasula tunda byabwe tebasiba migugu kuva ku kyalo kubanga ebyo bigambo by'abantu abeenonyeza ebyabwe balinde enkiiko zitujja kugenda nga tuyitamu ez'okututeekateeka okulaba nti n'ekitundu kino bakiteeza naye good enough ekitundu kyaffe kyateekebwa ku plan bannannyini ttaka bakikuba era ku disitulikiti ne bakkiriziganya n'ebyo ebyakuba kuba kirimu enguudo ne plots eziri ku byapa ngera bwe mbibalaziwa down n'amakubo gaamu era agatumibwa n'amannyo kati ngano we tuli kansala wa Mara Ronald atwala gulubi omuli Kigombya Kirangira Ŋŋandu Kitete ensonga enkulu nze kyengumya abakono banga abanteeka mu buyinza nti ensonga eri emu nti bannange mugumiikirize kubanga nga bakyamaani twali mu lukiiko ne bategeeza ne basaba abakama baffe bajje aba environment n'aba fiscal plan batuukire ddala ku ground balabe abantu ddala bali affected oba nedda ensonga gisinga okuwuliriza ensonga eyokubiri eyali mu lukiiko olwo yali road opening okulaba nga amakubo gonna gaggula ne tuba nga tutambuza fiscal planning empya kubanga eri yali yaggwako nga twetaaga okufuna empya egenda okutambuza emyaka 10 ekikola ki egiddako ati engumya abatuuze bannange ab'ekitundu kino eky'Eŋŋandu timulinde bakama baffe bajje twongere okulambulula ensonga zino ffenna nga tuli wamu bajja tutegeeza kinaba kiddako mu lukiiko olwo emutuuse Ŋŋandu naye gavumenti ebeera
enteekeka y'abantu baayo naye okusinziira mu kitundu kye tulimu ne maapu already gye bapulaninga edda mulimu demarcation ng'amakubo agayisa egagata main road. So okutuuka n'okugula wano twagula nga tusinziira ku amakubo gaplaningibwa ne planning authorities za Mukono oba Mukono municipalities today. So tukyalinza ensonga nga chairman Musasizi Juma abasinga bamanyi nga Habati kanika wa pichi Mukono. Ife ngaffe abatuuze tugumidde ku bakulembeze baffe. Bakulembeze baffe batugambye bagenda kuyita abakulu bakwatagana ku by'entobazi bisenyi biki bafune olunaku bagenda kujja era badde batuyite mu meeting batunnyonnyole buli kimu. Ate n'ensonga endala batutegeezezza bo balina okujja bateeke empenda bwe bakola ki bwe baagala okukozesa oba bwe baagala entobazi zikoma. So kati tukyagumidde abatuuze.